nabadde ndaba ebifaananyi ebiyitingana ku social media bwe nsirika ne Katonda asalira omusango nga be twali tumanyi nti balokole nabo tibakyamanyi kye bali. Bambadde nga Abangerikani ate si Bangerikani, bali nga Abakatoliki ate si Bakatoliki, balina emisaalaba egireebeeta ate nga si Bakatoliki. Baawula abantu, beeyawula bokka. Ebitiibwa kye bibakola, bayita mu bibuga nga Yesu bwe yayita mu Yerusaalemi nga babayimba, ne bayita mu bibuga ne bayingira amakanisa agalimu innocent souls ezakkiriza Yesu okuzirokola, ne baleeta ekintu kyekimu n'ekyo kye badduka eri. Omuzimu ogwayingirira ekkanisa guli very serious, kubanga abamu ku be batikkira kati oba bishop ne babambaza nga aba Church of Uganda nga babibambaliza mu bulokole, basajja bato baava mu Busiraamu. Waliwo gamba nti balimba abalala abamu bannuma naye tebannuma nnyo kubanga gye baava bye byaliyo, kati beegomba bye baavaamu. Oliwaddembe okwegomba okubeera kadino kubanga bava mu setup eyali mu kadino. Oliwaddembe okwegomba okubeera paapa kubanga setup gye wavaamu n'olokoka yali mu paapa. Oliwaddembe okwegomba okubeera archbishop kubanga setup gye wavaamu yali mu archbishop. Neraba bw'okwata yava mu setup eyali mu mufuti n'omufuula archbishop n'omwambaza ng'Omwangirikani. Teri musango mu nsi muno omunene okwenkana okubeera impositor, okwefuula kyotali, impersonation. Bifaananyi bitambula. Abasajja abakulu be twandibadde twebuuzaako tebalina kye bamanyi. Ennaku zonna ze baayitamu tebalina kye baayigiramu. Kyekimpisizayo teri kirala. Pawulo aga nti mmanyi, era Pawulo ono gw'olaba yalwana nnyo, era amaliza agamba nti mmaze oluwalo lwange, nwanya okulwana okulungi. Bassebo ne bannyabo nga tukula tuba n'ebituwalula, bano bakuyita okuwa ekitiibwa, bano bakuyita okuwa ssente, bano bakuyita okuwa amayinja, bano bakuyita okuwa biri, naye teri muntu mu nsi aliko kikolimo ng'atamanyi kyali. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Zabbuli essula ya 49 olunyiriri lwa 20 nti omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Zabbuli 49 olunyiriri lwa 20 keberawo. Omuntu alina ekitiibwa n'atategeera alinga ensolo ezizikirira. Omanye ensolo erowooza nti bagiwadde lifuti, etuula ku mmotoka nerowooza nti ezisigadde wansi nsiru, kumbe bagitadde ku mmotoka ku loole bagitwale mu lufula. Ezasigadde eri ne ziwona, eno eyalinye efuta nerowooza nti egenda kuwuuta efuta, esibira kaleerwe. Ebadde erowooza nti ewuuta efuta, Musumba Kayizi Edward ampeereza ekigambo, buziba bagiwuuse. Ekyo kya Musumba Kayizi kitalo nnyo abooluganda, omuntu okuba n'ekitiibwa n'atategeera. Zabbuli 49 olunyiriri lwa 20. Ntegeeza abali mulembe gwange nti obulokozi weebuli tebufaanagana na Bukatoliki, tebufaanagana na Bwangirikani, obulokozi tebufaanagana na Busodokisi, tewaliwo kitufaanaganya n'aba Seventh Day. Wabula ffenna tukwata Bayibuli era tukkiriza Yesu, ekyo kye kitugatta. Obulokozi tebufaanagana na Busiraamu. Yesu bwe yali atandika movement yaffe, kubanga ye Mukama wa born again, newankubadde nga waliyo ba impersonators, Yesu ye author and the finisher of our faith. Kati Mukama wa born again ono tayambalangako n'olunaku n'olumu ng'Abafalisaayo. Mukama wa born again Yesu Kristo tayambalangako n'olunaku n'olumu ng'Abasaddukaayo. Mukama wa born again ono Yesu Kristo tayambalangako n'olunaku n'olumu ng'ab'enzikiriza zonna ezaali zibaddewo. Era Yesu yadimissifyinga
the mystery of God. Ngabola bantu omulembe gwa Museveni tosobola kumanya ani amanye emmundu ani atagimanyi. Songa we yajjira nga bamanye emmundu bebo bokka abali mu magye era bakozesa ekyo okurepinga nga bakadde baffe ne bannyinaffe ng'emmundu agiwumuzizza wali n'akugamba kuba ne mu ngalo n'okuba mu ngalo ng'ali ku nnyoko. Museveni olwamala okuwamba bwe pa n'alangirira mucaka. Tosobola kati kumanya ani amanyi emmundu ani atamanyi emmundu. Nkuwadde example to relate. NRM government demystified the mystery of a gun. Toyinza kusirwalira ku muntu omanyi amanyi emmundu n'atagimanyi. Togiwumuzaawo n'obaako ky'okola. Ekyo kyakoma. Kati ne Yesu yajja to demystify the mystery of God, of worshiping God, of serving God. Katonda baali bamufuula muzibu nga taweerezekekeka. Oyina genda n'osoma emyaka nga 10 n'emeka nodda ne bakwawula ne baga nti kati gw'oli mwawule. Naye ate ffenna tugenda mu ggulu ate oli ffenna kitaffe. Lwaki tetumumanya ffenna? Yesu n'akeera nga ku makya n'ateekamu lugabire ye n'ateekamu akakanzu ke. Mukama ansaasire nkayise kanzu n'ayingira ekibuga. Mbabuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda bufaananyizibwa omusizi eyagenda n'asiga ensigo emu n'egwa ku lwasi. Nkugereza Yesu n'asomesanga ebigambo nga bipya tebiri mu sirabasi za ddiini. Tiyabijja mu theological schools. Yesu si theologian, not at all. Yesu wa bwakabaka bwa Katonda. Yesu wa bwakabaka bwa Katonda. N'atambulanga bannaddiini balina bingi ebyokumukubisa. Bagamba abantu mugenda kuwuliza atalina na byambalo. Naye ng'ekyambalo kyali kyogedde ddi. Mugenda kuwuliriza oyo ataasoma. Mugenda kuwuliriza oyo mutabani w'omubazi. Oyo sigo bazaala balya Nazaaleesi. Naye enjawulo yali eriwo nti ng'ayambadde nga bw'ayambadde ng'alinga bw'ali bwe yabadde ng'ava ewaka. Abalema bawona, bakasiru boogera, bakiggala bawulira, abafu bazuukira, amaanyi gali munda so tegali mu ngoye. Era bw'etyo movement ya Yesu bwe yagireka era bw'eri. Bannaffe bonna abali mu nsi yonna abakyali mu Katonda tebayiiyaayo ngoye. Bongera kunoonya Mwoyo Mutukuvu kubanga omubeezi waffe ye Mwoyo Mutukuvu. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okitegedde. Omubeezi waffe ye Mwoyo Mutukuvu. Mubeezi waffe ye Mwoyo Mutukuvu. Ate Omwoyo Mutukuvu si bunyonyi. The Holy Spirit is not birds. Nalaba mu biseera bya COVID bannaddiini nga bakuŋŋaanye. Waliwo okulonda ne balaga His Excellency nti bigenda kubeera bya mirembe kubanga n'obunyonyi bwe balina bugenda kubuuka bulanga akabonero ak'emirembe. Baabukasuka tebwagaana. Nze tonzannyisanga buli lunaku mba ne lesoni. On that day I learned. Bakwata enjibwa ne bazisitula mu bbanga ne zigaana. Ne bazikasuka ne zirema. Ate nga baali baga nti enjibwa ezo bwe zibuuka akabonero ka Mwoyo Omutukuvu era Omwoyo Omutukuvu agenda kubalangirira emirembe mu kulonda ne mu ggwanga lyonna. Oba baali tebaziwadde emmere? Oba enjibwa zaali zeekalakaasa ki? Naye amazima ga Katonda zaagaana okubuuka. Eriyo ekirala ekigenderako awo kye nti okwogera nti abaali bakutte enjiibwa baafa. Webase. That is not politics. Those are the facts. Abaali bakutte enjiibwa bazibuuse zibuuke ne zigaana. Tebakyali balamu bagenda eri Mukama waffe. Bw'oba oyaniriza Omwoyo Omutukuvu toyaniriza binyonyi. Bw'oba oyaniriza Omwoyo Omutukuvu
tweniriza graphics ndabya Basumba nga babeera ku TV ne bakozesa technology okulaga nti waliwo fire nagamba fire kati bwakola bati omukono balibo ba producer ne bamusumulira omuliro gwa TV omuliro gw'ebifaananyi omuliro gwa graphics. The Holy Spirit is moving. In fact, wabo bamuyita ghost. No wonder basinza mizimu. Ne basumula obunyonyi emabega wa TV. Obweru obutukula. Kakanyonyi aka TV katukula naye gwo omutima gwo guli gutya. Etteeka lye batu eri okwagalana terikyakola. Batona abalirina. Bayibuli etugamba tutambulira ku mpaji 3 mu bulamu. Ziwandiike. Bakolinse ekisooka 13:13. Tosobola kwerabira nyiriri ezo. Bakolinse ekisooka 13:13. Ayagala okumanya empaji z'obulokozi awe ziri. Empaji z'obulokozi ziri 3. Esooka kukkiriza. Eyokubiri suubi. Eyokusatu kwagala. Naye Bayibuli yemalizenga naye muzine 2 esatu esingamu amaanyi bagiyita kwagala. Okwagala muganda wange kukalubye kubanga singa abantu baagala bannaabwe tebandi bakozeseza ndagaano Yesu zaatakozesanga bakkiriza. Oli naakuvunamira n'omwambaza ekyambalo Yesu tana gwe yayambaza kyambalo. Oli naavunama mu maaso go n'agalamirawo kati buli muntu ensi agitambuzanga bw'ayagala. Enzikiriza ffe buli muntu agitambuzanga bw'ayagala. Weegendereze nnyo mwannyinaze muganda wange mukwano gwange omukkiriza musumba munnange omuweereza okole relationship ne Katonda. Weesomere Bayibuli otegere bulungi Katonda ono. Eri obuvidiyozi bungi obutambula nga bagamba nti abo nabo bakkiriza nga babakuba kibooko okujjula omwoyo. Oba kibooko za bibonezo ezimu za bibonezo omuteba wadde 10 ne babagalamiza ne babakuba kibooko. Sitaani agezaako blaspheminga ekkanisa ya Kristo. Era omuntu gwabulira eddenjiri n'agaana okulokoka oba oli awo ng'akuweereza aka video. Laba abalokole bammwe ani yabaga nti abo balokole. Many of those are setups. Batusetingidde abantu abamu baali baganda baffe ne basalawo ebitiibwa ne ssente ne bibasingira ne babatwala kati tebakyakolera Yesu bakolera gwe tutategeera kubanga tulabira ku bye baba bakoze.